yes, basically mugamba mutya banna Kampala banna Uganda, mugamba mutya bachaliba nga bali Saudi Arabia, America, London, Norway, Sweden, abantu mwenna bali mu nseze njalo mbatumideko. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala. Omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli, bampita Ntambi Jimso, Namalundi Chibwe Maksudi you're made in Uganda. Ogamba otya wena please ya sin, big up on yourself. Waliwo Doreen, waliwo Dora, waliwo bachaliba ani hope. Nakulabikao, yes, nakulabiko Mashid nawe nakulabiko kuva mu nseze njawulo bambi mbatumideko. Nakulwali tukenda kwogera ku Rema kugata mukyala mukulu amanyikidwa nga Rema kugata ne mukyala mukulu amanyikidwa nga Zuena Sali. Bano n'ababiri ba superstar kuva Uganda, oli mukyala wa muyimbi era nga alina kampani ya keki. Ono mukyala Sebunya, Rema Namakula Sebunya, mukyala wa Dr. Mulamba era nga omukyala ono yaliko mukyala wa Edlisa Kenzo Musuza. Bye bitiba nsobola okugamba mukyala muyimbi Rema Namakula is the mother of two Rema agenda mu maaso naye n'okuba nti atambuza obulamu bwe. Now Rema Namakula kugata musajja mukulu mukyala mukulu amanyikidwa nga Zuena Chirema basobola okuba nti bolyawo bateekako Gomesi ne banyuma okuzaama ne banyuma mu nyuma ey'ettabu era nga bagulumiza Obuganda. Balina ebigambo bibagenze mu maaso n'okuba nti basibira abawala ab'ennaku zino entanda. Jjo talina kuba nti oswawo era bwanga oli muwala bwanga olina omukyala entanda ya Rema ne bebe Rema ne Zuena mukyala bebe gye basibye weetaaga okuba nti ojubulirako osobola okuba nti omanya. Jjukira omulembe buli kaseera gugenda gokyuka era nga banna bawala oba oliawo bagenda mu maaso n'okuba nti beetanira fashion ez'enjawulo. Fashion w'ennaku zino agenda mu maaso n'okuba nti atambula ye fashion w'abazungu ow'okunama ow'okulaga ekkundi ow'okutambula obwereere. Wano nno abawala ab'ennaku zino balaba nti okwambala ebyaffe ebya wano oba oliawo tebirina makulu kubanga bagamba nti atambula yolesa yateze okumaza amangu naye bw'omaza amangu n'ofuna ki ekirala era ne bw'omala okuba nti omaziza omala n'omaliza ddala abantu ne bataddira ddala. Abantu bagenda mu maaso n'okuba nti bambala bubi era okuba abawala bagenda mu maaso n'okuba nti bambala bubi bagenda mu maaso n'okuba nti bakunda mugezaako okuba nti oba oliawo ye fashion gwe bawuliramu. Wano nno siima nnya kubanga ensi egenda mu maaso n'okuba nti ekyusa omulembe era ng'emirembe gigenda mu maaso n'okuba nti gikyuka. Kikulaga nti oba olya fashion w'abazungu okunama mpola mpola agenda mu maaso n'okuba nti taking over the world. Naye ng'ate bino bigambo bya Rema ne Zuena bye bayogedde. Okubeera ne culture yo bye bimu ku bintu njogera ku mukyala mukulu amanyikidwa nga Zuena then ngenda kuleeta obubaka ba Rema. Zuena yagambye bw'ati abaana bange baganda bange mikwano gyange nsuubira nti kirungi nnyo okuba nti oba olyawo tukopa ebintu ebivebula naye ate ne kubeera ne culture yaffe wano eno nakyo kintu kikulu nnyo. Engoye ezikolebwa okuva mu engoye ezikolebwa oba engoye ezambalibwa culture zaffe nnungi nnyo. Kyova olaba nti sometimes omuntu ayambala Gomesi ayawukanako mpola mpola n'omuntu ayambadde enkunamyo. Bw'oyambala Gomesi ofuna ku kitiibwa ng'omukyala omufumbo era ng'obeera mu respected. Naye oba nga ate toli mufumbo ogenda maaso n'okuba nti osika class y'omuntu asobola okuba nti ajja mu bulamu bwo ngamba oyo omuntu asobola okukwana nti omuntu oyo abeera serious aba afunye omukyala obuvunaanyizibwa era agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo akutreatinga mu ngeri enjawulo okusinga omuntu ayambadde ebigoye ebitategerekeka. Zoena agambye nti ke kaseera omuntu okutandika okuba nti adda kunono ye mutandika okuba nti mwetanira fashion ey'Abafirika. Gomesi muzambale waliwo abambala engundi ez'enjawulo ezitalaga nnyo mibiri mugende mu maaso n'okuba nti muzambala. Rema naye ayogedde bw'ati yavuddeyo n'agamba nti bakyala bannange Gomesi za mutindo, Gomesi nnungi nnyo, Gomesi ekuteeka mu kitiibwa oba oliawo omuntu kyatasobola kuba nti akutwaliramu era nga ye nze ne muyimbi amanyi nti ebiseera ebisinga abayimbi baba basuubira okuba nti obulyawo bambala obuntu obusikiriza obuntu obukunama naye ng'ate nze ngenda maaso n'okuba nti nteekako engoye empanvu era ng'oba olyawo kizibu nnyo okulaba omubiri gwange. I'm respected because I respect myself. Tewali muntu asobola kuwa kitiibwa nga tokyewadde. So n'olwekyo bana b'obuwala mugende mu maaso n'okuba nti mwewa ebitiibwa musobole okuba nti oba olyawo mulabikako. Ndaba abantu abasinga obungi
bulungi tebagala kwambala bintu biwanvu naye ng'ate abakyala ennaku zino ab'omulembe ndaba abaana abasiraamu ab'obuwala nga bambadde sharia nga bonna banyumye okuzaama nga newankubadde tolaba bintu bingi nnyo naye ng'ate olabira ddala n'ogamba ekyana kyalenga okwambala nno obumpi si kivumirira naye ng'ate waliwo engeri gye kikutwalamu ne bagamba ne batandika okupimapima ng'oba oliawo balabira ddala omuntu oba oliawo atundamu mpolampola sigambye nti otunda kibi naye ate oba oliawo mu society waliwo engeri gye bareceivingamo ey'enjawulo abaana ab'obuwala bagenda mu maaso n'okuba nti bambala nga bwe baagala so nga ate omulembe ne culture egenda mu maaso n'okuba nti ebaako n'ebituukizo okuba nti twambala singa obeera bulaaya mu bulaaya eyo n'oyambala nga bw'oyagala soke kubanga ye culture yayo naye ate bw'obeera mu Uganda n'oyagala okutambula obwereere alono kiba kya tabu ddala kiba kya njawulo ntera nnyo okutambula mu clubs ez'enjawulo ngamba balaza e Kampala n'ogenda ku Exo n'ogenda ku Plot 8 n'ogenda ku ezo ze Power King n'otambula n'ogenda ku zi Governor ng'abaana almost batambulira ddala bwereere batambula bukunya n'ogamba nti kiki kino kye tuliko naye ng'ate yes abaana abo nabo bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo balabibwa abantu abo n'osanga omwana n'akaaba nti nze buli musajja agenda mu maaso n'okuba nti ankubako yagenda nga naye tamanyi nsonga lwaki agenda oyambadde akantu kampi yes kattractinze abantu bangi naye mwabo kattractinzeko omuntu asobola okubeera nawe forever agenda mu maaso n'okuba nti weebuuza ekibuuzo ekyo nti yes ngenda mu maaso n'okuba nti nkunama ngenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo nyambadde obukete naye kye nyambadde kigenda mu maaso n'okuba nti kindeetera omuntu oyo agenda okustayinga mu bulamu bwange forever ngenda kuwa example ya Rema Namakula. Rema Namakula yemu kuba star abe Uganda abagenda mu maaso n'okuba nti batigomya Uganda musical era nga Rema Namakula bw'omugatta omuteekawo ku space tosobola kuyita muyimbi mulala Rema wa tabu ddala era nga mu generation eno Rema ali mu category yemu nga ba Juliana Rema respected nga Juliana musical naye ate Rema ye mukyala atagenda nga mu maaso nakutulaga koko party ya mubiri gwe nti abantu bajja kwebuuza lwaki Rema si mulungi nnyo nga Desire naye olowooza lwaki Rema ali more respected than Desire Luzinda nti Desire Luzinda alina figure buli kimu akirina yagenda mu maaso n'okuba nti byonna abikola naye olw'okuba nti Desire ye packaginga mu ngeri gyeyagala okwepakingamu yattractinga class yoga nga n'obwerere abutulaze mpolampola ebitono tubirabye omuntu okulaba ku bwerere bwa Rema kiba kya tabo nnyo abantu bajja gamba nti Shiba naye akola kye kimu naye tunulira class ya Shiba ne class ya Rema Namakula abantu abagenda ewa Shiba bayinza okuba nti bagala kusampolinga ku mubiri gwa Shiba naye tebagala kusigala ne Shiba so nga ate buli muntu agenda awa Rema aba ayagala kusigaza Rema Namakula olw'ebyo byamulabako nti teyeraga nnyo talaga mubiri gwe ojja kwagala okuwagala Rema okubeera naye because ojja kunoonya ekyo kyalina golodi oyo zaabu gwakweka oyo atalabikalabika buli gyogenda mu maaso n'okuba nti okweka zaabu ojja kubeera expensive ojja genda mu maaso n'okuba nti otulaga zaabu tujja genda mu maaso n'okuba nti oba oli abantu bamusampolingako byebyo kyekimu ku nemukyala mukulu amanyikiddwa nga Zuena bebe yamusanga ng'oba oliawo alina byakola ebyenjawulo naye yasobola okuba nti amukyusa namufuula mukyala w'omumaka namutereza mpolampola era saawa zino Rema like Zuena y'omu ku bakyala mpolampola abali respected mu Uganda basobola okuba nti banyumira mu Magomesi ne bagamba bannayuganda mugende mu maaso n'okuba nti oba oliawo mwagala culture zammwe mutandika okuba nti mwagala ebintu byammwe ne basibira abakyala oba abawala entanda nti okunama si kwe kusinga wabula okwambala enyambala enungi nate era esobola okuleetera omutindo ogw'enjawulo n'okuba nti oba oliawo ekuwa class okusobola okuba nti otwalibwa mu category ne mu level ey'enjawulo so n'olwekyo yambala mu nyambala ey'enjawulo yambala bulungi osobola okuba nti ofuna abantu abalungi the way you're going to expose your body the more yogenda okufuna emisege gigenda mu maaso n'okuba nti gikusabula ate olumala okusabula otandika complaining ngambwa
abasajja bayaye kumbe ng'ate weerabidde nti the way you package yourself, the way abasajja bagenda okutwaliramu era gyogenda okufuna omusajja bwotyo. Bagamba musege ku musege, omusege gugenda wa musege. Tosobola kuba nti toli musege n'ofuna atali musege. So n'olwekyo mwewe ebitiibwa baana bange bakyali bange tusobola okuba ntutambula ffenna. Mwebale kuba nti mutambula nange amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, Rich Boy Maxud Junior. Bye bye for now, kankomewo nakyera.